weche saati ane nagamba nedda itawo. I made Zamba myself. Mu 2006 nali awo mu Kereziya zone wanu wenyi tuli Makindye. Zamba yali ava Makerere nga akyasoma. Najja ewakawo kazigo kange. Namugamba yitako ewaka. Najja. G.N.L Zamba. Nentuma omukyala kozi tuwete emme ateme yankumi ezo. Zamba ne mugulako essaati y'ennamba. Nemugamba njagadde 10 ezo. Tane ze Uganda. Nemugamba Zamba oba oyimba nze wali kyalwange yaŋŋamba ekigambo kinyweze. Cause for him is a poetry. Poetry just nti kubanga kwogera. Naye ate rap olina okulike it. Nga bukatinga kamera nga kati cut at 15 seconds. Cut at okitegedde. Then nemugamba n'akiwulira. Tugenda okuddamu okusinkana ng'alina soda jinjali. 28 awo good life eyingirawo. 27 locomotion ejja bagenda. Lasa na wangula wadi nali n'okujja 28 nalina okulola sente promotion zaani Zamba yajja ne good life ne Moses radio. Nena nyini before which Obusiru eno amuta Jeff yamanyi akola omuyimbi emu yafuga Uganda. Jeff yatuzala wadda nze yanzala wadda mbu tasobata yankuba Zamba mpaka Zamba wavudde mu Uganda nganze weeri. Oh nze sivanga ko mu Uganda please. Sivanga ko mu Uganda bucha nyimba. Gwegenda ku nsalo zonna obuzero kijaya. Kujja kwa good life ne Jeff Kiwa ya blocking abayimbi abalala. Abasinga bonna ba gift of kado bonna gye bali so please mukomeewo. Bwekuba kumutemako omuntu tugumutemeko agende ne Chameleon we. This is our time. Positive G.N.Ls plus the new generation. Let Africa speak. Laba flag tulie mabega. East African community. Eno flag najiwanika ku lunaku luno lwennyini. Ekololo. African Liberation Day. Mazima natwala flag ene mpanika bwenti. Zona ne zegatta kweno. Ogenda kulaba footage baliyo. Nalaba Somalia yajja, Kenya nejja. Bajja bonna. Erutu yajja flag zaliwo ekolo ne ngamba mukama. Bano tebalaba nti nze ndi mu kutambuza musalaba omulungi. Bwe yavudde ekolo konze kanjireeteko wano. Enebera mabega wabakulembeze baani. So please. Mwenoonye mumwe temujjaji and but what we are building, we are teaching, spreading. Moses yatugamba somesa eggwanga. Byonna yabyogera tulize ku music kati tuve ku bya video. Tujja kwewulya please abayimbi twerongoose. Tumazeewo ensene emyaka 2. Government ena mutawaana etambula n'abantu waayo. Nefe abavubuka njagala okwebaza abaana bonna ab'omugeto gyendi. Okuva Butcher we yantikako byonna byakola. Abaana bagatulumi nga manyi basaaga rasta have a command nenga nedda nekinfukira ate ekibi nga bamanyi nalya sente bametwa akola bubadi no ogwo muzego ba Butcher bolaba Butcher Butcher wa fire base rasta njaga ujukire mu Butcher bebe kula balina obuzanyo bwa music but for us we sing for the people them fetwaja ne style na style yokwambala eyachi byonna so please wemba nasobya mu nsonyo but listen to me mugendeko mu nyimba zange nsaba kamera zino ziddeko mu ghetto wantuli wano kino kibaati zenze kaliwo wantwebaza dokita megadiyo najjo li dokita omumanyi wamutulekera atukumye bulungi bakingisa abavudde wano ba eketo abantu genda tumuziika rasa kino ekifo kya makulu nnyo eri buli mulamu bwa muyimbi ewayi yatukwatira ffe ntuyimba ne tukuguka ku ewayi taddabuzi wano please tukomewe waka abayimbi temuta tebagenda basaba sente mujje mubulire bana abaana kingisa flaga nakugamba please sagala nze ate kusonga mu mmwe mundu kuba nakowa abantu you come my way blood clot rust I sing n'abakazi siri na family yange bakimanya abakyala bange kati nekwengerako ekyeddalu kisoke bali nsanga naye mbazima nawo neddalu teriwa nenawo nabanzijanjaba because nabagamba sente zabula n'ekirala kankubulire kino nina muganda bamwita Robert osanga sandi genze mu rehab nina yanimbwa n'engenda nemazima abantu basonda sente zonna mugana wange wulira nembebaza mbebaza basonda teyinza kuwera kikwata roki olaba basonda buchankube konza ebyobulumi I can handle the pay that's asagenda ko mu ddwali I didn't go anywhere I brought myself back bucha nemugamba nkusonyiye namusonyo talina mutawaana fena tuli baddugavu tuli bafirika nze nayimba mulembe gw'abalasi mba kusonga mu bucha mbu bikira sita nandiyise wabo nabaliwo no yefe fenna abalasi kitegeeza omusaayi omuto ras
oba kitegedde nga bugamba rush hour omusaayi gwaffe gubuguma. So in that way netufunamu kye bayita the red nations. Tuli mawanga eno ye flag. One etegeeza byonna. Mulimu Jamaica, mulimu Uganda, gwokwatako obukwasi kati Uganda eri wano. Yino neeno. Black ya red. Yino mweri. Bwogenda Jamaica n'okwatako wano neeno. Then bwogenda Caribbean n'ogenda mu green, red, yellow. Rasa zonna ziri wano eri yakola ekintu kino w'amagezi. And it you're not Kabaka Mwanga ya designinga flag eyo. Ezo kale ya designinga. Kabaka Mwanga. Bwe mba nimbye nzireyo mu lihabu ne sirimba nzi. Then William Kakoma. It's musical still. George William Kakoma na wandika. Ni waba wakuba ye yawandika kiwandiiko tikitiyalika wongoma. So kati nsaba buli award ya music yonna egendenga mu family eyo. Please abakola za award. Abantu bajjukireko. Golden bichi zigende wakafeero ziddeyo fe tugenda koleza fe. Tugenda mu America tusikwalinga ezaabo. Yes, Eddie Kenzo mwetereze mwansubiza mujja muri yabo munati mwajja sibeetaaga rasta. Egeto zange nzirimu nzirongosezza. Nkoze sirya mmere sikola kinkola ne siri mulalu. Nze bamusindika muri yabo nagamba gwe ambassador. Ne muganda wange yakola obukumpanya. Yawaye emitwalo 43 gyokka. Nenga mazime myezi ani ayinza okukuuma n'akuliisa rasta. Nze mwali mufeno covid nga nze ndi eri bandabira ku machachiro please. Era ngenda kuddeyo nga ate siri mulwadde wabula kati kanzireyo kuba maka maze okola kye bansindika. Teyayinza kujja muri yabu muri njaga tosobola ga mugiveeko ne bagivaako. Olaba tenguwa president ayine mundu ayina buli kimu ne bamwesimbamu ne bamuvuma. Ngenda okuwoninga omuyimbi gwe bayita G.N.L. Olulimba balujje ku mpewo zonna bayi mu Kevin byani. Nze mba please nze Museveni yankuzizza ndabye olutalo lwe okuwangula nkulabye centers kyusiza ndaba buli kimu mpaka etuse wano. Sagala nfuke kibiri mu bayimbi koza ate bwe natunuleyo ngenda kujja nga nongosa ate nyonoona. Woyingira rehab yo jane ngoli mu rehab wogigendamu ebisuubizo byali bingi ebyakusuubizibwa. Biki bimu ku byakusuubizibwa era biriwe ebyatuukira biriwe ebyagaana biriwe ebitajjanga. Nze kyensaba kiri kimu. I need to clear myself off. Nali nitakuwumula but I wasn't mad. Kitegedde nina wumula neba. Rehab means to rehabilitate and facilitation. Okuddabiza n'okuddaabulula rasta. Covid time buli kimu bucha kukubi nali nakudde. Era bunatuuke ne ngamba ntuuse. Nenga ngenda kudda nzo bava mu rehab ne bampa bakuwa discharge letter. Sorry tuli ku rehab nsaba okutumira ku Dr. Musau Dennis. Nsaba okutumirako ku manager. Nsaba okutumirako ku director mukulu Kasirye. Nsaba okutumira ku Isima oyo atufumbira mama waffe bannange munalya kino rehab enyuma bana rehab enyuma mukama. Mubulamu bantu tukache missinga. Navayo nabo ba missinga. Nina amaje gali rasta abayimbi abazibu. Eriyo sesanga owe mukono sime owe njovu. Mission etuuse twagamba tulina group bakita Illuminati. Erimu mu rehab nera nze no giridinga. Na mugale bataka nungu rasta eriyo abawama wanga biki wanyuma it's another world in this world. If you fit in, you can come and preach and teach this other world. So, yes. Promises before rehab and after rehab. Ezange nede mbale nsaba please. Muganda wange yanswaza nnyo yali sente z'abantu zagena ku simu ye. Mr. Nanga nkwebaza nnyo yagamba na okitegedde. Nsaba Mr. Nanga nsaba nze Rocky Giant nze ndi mu ghetto zikaka ine gutyo nti no kati zikakkanyira sita. Ntambula bonna buli omwali so kambi yazo tugenda zitambula tufune mutulambuleko ku ghetto ezo gyembadde. Mulabe ku baana abo bali positive very calm. Rasta enjaga emwe bajje ebitaano. Okitegedde enjaga eyo mbi naye tusobola ogijjamu mpola. Bugambe enjaga mbi bagenda kufenjala abazadde bafa nze gambe abange bafa. So please tusomesa tutereze tuzimbe si kusomesa. Yes bakuru but they are bali under decision time. Tebasalawo tebamanyi then tubasalira okubasomesa mpaka banayiga. Ekyo kyensaba nsaba police mu nkwatire Robert Aluma mumutwale mu rehab gye nalimu bamubanja sente rasta yasasula emitwalo 43
so bamuzzeeyo abantu nabo na buli kimu ate ye ate kati andikako olutalo tuli bubi nnyo ekanzi yangoba ne waka bulwe njogera simanyi wakola kino nze Kasirya ngamba nti muganda wange ogenda nze bansibire entanda nangamba ogenda naye toyogana tolwana wadde onye bajja gamba lizeemu kyoba nze ne bwonkuba oluyi mu ghetto yonna banvuma ne bakola byonna n'ensirika kuba nali ntambuza kino mulo so nze ndi wano kwongerako bulungi ku kirwa tewali kibi tulongose buli ekironze nkimanyi okuva mu gavumenti mu bwakabaka rasita nze ndabye naggala wano nga batikira kabaka ndabye ku mbaga ya Nnaabagereka ndabye bingi rasita nze ndabye 99 nze natula ku pick up nga tukuba engoma ogenda mu Ekololo campaign ya Museveni naye obukyayi bungi nnyo ate ku muntu atukulembera yes mulo nze ku lwange nga lukinze ng'ambo Museveni nze jjajja wange era ye taata wange nga nze. So okuva mu rehab ng'ogyeko kulya ssente ezo omuganda we ze yalya tuwulira amawulire oba tulaba ezimu ku interviews wasobola okukola nga rehab ekyabanja ebbanja lyaggwayo litya? Rasita bandeka ne baŋŋamba genda osomese banno omuntu yanneesiga ranks officer Mulamba bamuyita mukulu Segirinya yali dokita wange nze nalina badokita abaakabi bane kanyongera okusomera kijjabuzi kubanga nina mami wange kansala Winnie oyira amanyago bamama bali ngamba bakusomesa rasita ne mu campus bitaliiwo nze nali mu bantu abajjanjaba abatuning kati bakusanga nawe oli mugumu you sit upright then waliwo mta kansala Jennifer Mapenzi okitegedde bonna please besogeddeeko nze ngenda kujambalabeko nenga siga nti kudda mu lyabu kuba eri waka banteera bwerere nga mponye 9 months ne waba muntu b'omuzadde nze omwoyo gwange bagujjanjaba emyezi 9 ne guzaalibwera nga ki I am my newborn born again rasta naye raba kyangamba yavaako ekyo tekigenda kunvaako ninakola birungi mpaka bikole ki okay. Yes man. So mu mbeera eno tugenda kwetoolamu kati ntukyalina Jjajja Rocky General the return of Jjajja Rocky interview ogenda ogiyita ne katwetoolemu kati tumale okuwumula mu part 2 tukoma tutunuulire kikyaliko ekipya project empya zalina waba alina video empya ani amuvunanyizibwako in terms of management promotion n'abasuubiza ebyempewo bijjadde abasuubiza videos ne audios muliwa so mu mbeera eno bampita Ayatude king of analysis countdown geno katwetoolemu tukomone part 2 ya nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba kubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusel room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 9 12 SMKs